Popin Media. Yes, amanya nze muwonge Andrew nga nze chairperson wa district ate ku kiseera kye kimu nze candidate yeesimbye ku ntebe C5. Olunaku lwa leero turn-up ebadde ntono olw'ebyaliwo mu kalulu kali akasooka, naye nze nsobodde okumobilizinga abantu bange ab'ekisawo bangi ne basobola okujjumbira okulonda, kubanga abantu b'ekisawo bamanyi omugaso gw'okulonda omukulembeze waabwe. Njagala kubiriza security forces babangambye waliwo ab'amagye abali ebbaale, abaliwo ab'amagye kati abagenze Busaana nga ab'amagye bano bakulirwa oba be bamu abakuuma General Gowa ateesimbyewo naffe, bakwata abawagizi bange. So omuntu inciting violence okusinga oyo yaani? Kubanga tuli mu kalulu akali fair and fair. Nze candidate wa NRM kati ate General Gowa omunamagye adida amagye ge gatandise otulugunya abawagizi bange, nze ngamba gavumenti ebeeko kyekola, otherwise wetabaako kyekola naffe tusobola okusala amagezi. Saba President wa Uganda nti General Gowa munamagye ngezezzaako avenues zonna naye alabika ye asinzidde okugoba NRM mu Kayunga. So fwe tuwanga okwesimbawo mu NRM musango, ekyo nakyo twagala kukimanya olwaleero. So nsaba President oyingire mu nsonga y'omujaasi General Gowa eri abawagizi bange. Chairman, olina mukulalikira nti impact ya General Gowa mu kalulu kano eyinza okuviirako okuggwa. Kakati ate nze ndi mulwanyi nange, nze ndi mulwanyi atagenda mu nsiko, naye ndi mulwanyi amanyi guno omuzannyo gwe tulimu olwaleero. So ekyokukwata abawagizi bange ate kinnyongedde buwagizi. So ye agende maaso akwate, nze abantu bagenda kumpa obululu era ngenda kuwangula. Turn-up okubeera entono kituufu kyaffectinga naye tekyaffectinga nze nzekka. Turn-up buli weba entono ffenna kitwaffectinga. Era olaba akalulu ka President tetwaweza bitundu 6 ku 100 nga Kayunga district abasobola okukola ki okulonda. Naye ffe tumanyi kintu kimu nti n'owabeerawo okunyigiriza kutya olina okufuluma mu kunyigiriza okwo nga yigwe muwanguzi. Era kyekyo olwaleero kye tuliko kye tugoba era kye tugoba tugenda kukifuna.